bakugamba amaanyi g'abantu tya bakugamba amaanyi g'abantu tya gwe amaanyi g'abantu olowooza galiwa? Amaanyi g'abantu galiwa? Omusajja mumulaba nkomyewo bakomuledi bannange okulaba nti nyongereza kantu kaffe kali akasoozi. Ekyo kye bayita amaanyi g'abantu. Omusajja abadde ku mukolo era n'awemuka. Kateba mutwale nga kakaaba. Kateba mutwale nga kakaaba. Ekyo kye bayita amaanyi g'abantu. Awo we wamu ku bitundu byatwala. Naye mwamulabye ne kooti gyayambadde ekyamazima omusajja kooti tezikyamutuuka. Ago ge bayita amaanyi g'abantu. Gwe onoobeera onolowooza nti public temuli makulu, ssebo bwe ganaaba maviivi ojja gateeka wansi. Ate era nkuwagaabuwa mukulu 500 singa onojjayo empapula ogenda kwolekera ekizibu kinene, kubanga abagezigezi luli baaga nti abantu bwe bati gundi ne gundi ne gundi tebalikomyewo mu palamenti lwa Kyagulanyi. Gw'omu ku bagenda okulaga ekyo ate nga walimu. Gw'omu ku bagenda okubeera ekifaananyi ekiraga nti Kyagulanyi mwenna mwakomawo ku lulwe. Naye ng'abantu babagamba nze banno ndekimanya kabonera. Abantu bekimanya kabonera balinako obuyinza. Owanyindo mukunge nze abantu banyindo mukunge be banyinako obuyinza. Era be banteeka mu palamenti bakuteekayo ku lwani. Abedi Bwanika singa Kyagulanyi teyajja na National Unity Platform wali badde mubaka. Gwe yeeyita simanyi omusumba wali badde mubaka. N'oyo munno n'abalala bonna we bali nga Robert Kyagulanyi Ssentamu y'ensonga lwaki muli mu palamenti n'olwayo n'emivuyo gyammwe gyonna gye mukola. Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ye yabaleeta. Naye patana nodda ne ku mukolo n'ogamba sinze namubalaga. Okakasa guwa mulaga abantu b'e Masaka. Guwa mulaga abantu b'e Masaka. Nze nkuwagaabuwa tujjayo empapula okwesimbawo. Kubanga message eri egenda kuviirayo ddala nti Kyagulanyi Ssentamu ye yabaleeta. Ate era nga ye yabaleeta. Naye Mpuuga wakiri yali badde omuntu omulala. Ne bwe yali badde ava mu Nopo tetwali kifuddeko. Naye Mpuuga pulezidenti wa Nopo yakwagala. Pulezidenti wa Nopo yakwagala Mpuuga. Mpuuga n'emmotoka gye wali ovuga nga essi temuli. Mpuuga n'otuuka ku kukugulira oluggi olwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mpuuga n'otuuka okuvuga rongo we ku lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ambyulensi. Mpuuga ng'oliisizza buti lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omulala yenna ne bwe yalivuddeyo n'atulyamu olukwe. Naye ggwe wali badde obulamu bantu abo. Era ggwe omu ku baali badde bavumirira ebikolwa ebimukolebwako olwali. Naye n'okulembera ku mulwanyisa. Lunaku lumu 23 mwezi 23 n'okolerawo n'ekibiina. Simanya DA. N'ovuma beebase ekibiina ekisinga obunene mu opposition. Beebase emboleera. Kati baba beebase emboleera. Gwe katukulabe ssebo. Nene mu kibiina kyo mwennyini. Mu kibiina kyo mwennyini ng'oggyeko kati bye weetyebese. Kale basobola okuwa ka respect.
naye nakyo tewali kikulembedde. Naye kati olwaleero bakubaka respect ti munnaye gwe watuula n'oteesa noga kandeeta ekibiina simanya ddidde. Olaba naffe abatalina babi b'amagezi tetubeera bwe tuti. N'otuuka ku lumbe ne bakugaa ssebo ebyo byoyogera Robert Kyagulanyi Center muguwa mutuleetera wano. Guwa mutulaga eyo gye bayita ensi. Omuwalabu agamba aina albaswa lunzirewa, kitwale nga bw'obeera mulingi bwe bakuba mwene ensonda n'oddamu eyo togenda kufuluma. Aina albaswa kitwale nti bwe buddukiro tokyayina buddukiro kati oli awo asanga yakuba okulukuta. Ekyo kye bayita ebyobufuzi. Banna abanywevu weebali era bagenda kudda. Kyakuuliridde mu kitundu kyo mu kuziika Honorable Sseggirinnya ne kiddamu ne kikulya ku lumba olulala lw'essaategedde ani yabadde akitadde era ne kikulya. Ebigambo bye wayogedde n'ebyakugambiddwa olina okulaba nti olowooza nnyo nnyo, oba pulaani B oba C oba D, sala amagezi gonna okulaba nti odda. Bwe kinaba nga kikulemye ng'oyagala kuwaganya lire ate nga twakusiibudde dda na mwenna abafaanana bwe bati. Leero wali oyo eyalookenga n'ebisiyaga, fame Masaka tetulya bisiyaga, fene Masaka tetulya bisiyaga. Bakuzaalayo nani? Bakuzaalayo nani? Nodda ne kuledu ya Ssaabasajja kubanga bakuwaddeka oyiseewo message yo, fame Masaka tetulya bisiyaga. Kuledu ya Ssaabasajja kubanga bakuwaddeko opportunity ogyewe woyabye. Golooza kugwe ne nannyini rediyo eyo ani asaba appointment mu kulaba Ssaabasajja ku mwembi n'oyo gwoga nti alya bisiyaga ne musaba appointment ne wa Ssaabasajja ani asookayo? Ate ng'oyo ne bw'aba tagisabye appointment ewa Ssaabasajja ne bw'abeera tagisabye n'ekitwale nti muli aba mwagala kulaba Ssaabasajja, olowooza ani asookayo? Ene Masaka tetulya bisiyaga. Kubanga oli ku lediyo ewulirizibwa ensi yonna olowooza nti biyiseemu. Tolina ky'oyinza kuyisaawo kikosa Nuupu na mukulembeze waayo. Gwono olowooza nti ako kabulaka meero kaako ebisiyaga bisiyaga, fe Masaka situlya bisiyaga. Yateekako akakofiira ku mutwe n'awaga, yavuzaako ku maviivi n'agenda ewa n'agenda ekamwoki asabe bamugatte ku kibiina kya Nuupu. Eyagenda ng'atambuza amaviivi olwaleero agamba ye yaleeta Nuupu. Basajja bakulu mujja kiwulira era ku luno nsaba busabi akakuŋŋunta babosi baffe abagaba kaadi, nsaba tubeeremu zisitayo. Abantu batulabye, abantu tubalabye, abantu tubalabye. Zisitayo mu babosi baffe abagaba kaadi, nsaba tubeeremu, tuleke kudda mu nsobi ez'abo bakagabo modulo ez'abajoyisi baagala. Ensobi ezo tuleke kubeera nga tuziddamu ne bannabo ababafaanana tusobole okuserekitinga obulungi.